kyokka okusa kuyagamba nti Grace Kane ebyaddala yali mukwano gwe fanfe nga buli kimukwatako kimukwatako kyokka okusa kuyagamba nti Grace Kane abadde yamuvaako ngera yamusuulawo dda ng'entabo kwe yava Grace Kane yali asusse omuteekako ebbuba nga ne bwabeera mu bantu amububira kyokka ng'ate ebyaddala ye tamunyegangako kigambo kyonna singa bw'omanyi nti osobola okubeera bwezi ne mukwano gwera awo ekiba kyali kikutuuseeko system yemu gyendimu nti omuntu n'abeera ng'afuna obujja n'ebbuba ku bantu abalala abasemberawo oli bagirlfriend wo baani ng'alabanga abakutwala kati Grace yatuukamu eyo gundi mweyo embeera ng'akububira n'awateetaagisa yes ng'alwana n'okulwana obuzi olwana kindibbaawo biki oyagala kutwala ndimubuyo ndibbaawo ababiniyo switi so mu mbeera eyo nekigenda nga kikula nekikulira ddala nga ne mawula atandise kyogeramu nze ndibbaawo nga tetekibangawo era abakulu ne bayogerako naye namugana nojja olemesa munne emikisa gye olwensonga nti oli muntu mukulu waba byonna gira nze nali muto ku ye nti oli muntu mukulu okubeera nga olemesa omwana obulamu bwe omwekiikamu bikiwe ebyo so byali biwanvuwanvu mpaka leero badde byawongera obulamu bukoze kyabukomezaawo obukadde obwedda bwekiti okusa ku Jovan yali amanyi ayagala muyambako bino kumba otayagala muyamba bino Jovan byayamba ngeremu benda kyokka okusa ku Jovan agamba nti Grace mukwano gwe ng'omuntu era mwetegefu nnyo okumuyambako kakati kinabadde ndowooza nti Grace kyetwetaaga omukolera nsobola okubeera nga ali mu bulamu bwe nenkomyawo gundi omukwano just omukwano gw'okubeera a friend in need nga nsobola okumugayidinga nsobola omustopinga mu kintu nsobola omuwa oluyimba olulungi koza amagood writer ate nali muwandiikiddeko omulundi ogutali gumu egitali ebiri ebintu ebyo babitowe bityo that's when ndowooza bwasobola okuddayo ng'alaba wendi kati aba asobola okubeera ndowooza neki negundi egamba Jovan nsobola omufuna kaneetereze kati nze nga mugamba nti weetereze osobole okunfuna bambi kati nga kyendi mu kupanga mbwongo bwange kitegeeza nti ekyo kyokka asobola n'okugumana osobola n'omugamba va ku kiro tweyagale va ku wetereze kiro tweyagale kati wano nkulaba ogira wenyiiga amanya nti Jovan anyiize bannaaye katenda kunjagala kankite okitegeera ne Jovan okakasa Grace ayagala byamuwandiikira nnyimba Grace tayagala nnyimba no really nyine ensonyi ejova ate naye alina ensonyi anti kati nza okumugamba okujjako oba onkolera voice note ng'oyogera ng'ayogedde nze nzindikire oba onfuna Jova njagala olabye nga bali kulwanyisa musajja waki n'ajja n'abagamba bantu mwe babiri nadde nonnanenya ebyange nanga Grace ono wabadde musobi we baki nenga tandabisiza I don't regret meeting Jovan. I love Jovan and I want him back. Sagala nakwogera bingi ku senior ring and sagala mumitinga kubanga Grace kyetuba tukola don't cry kyetuba tukola nga mpimpi nawe baddakiika emu kuweereze gwogi mu playingire wogisigaza muweereza okuza ku Jovan agamba nti agenda kugezaako okukola ekisoboka kyonna okulaba nti abeererawo Grace Kane naye ebyomukwata kajigijja bw'omubuulira ekituufu ogenda omubuulira nga bw'omuzza obwongo bwe lwakuba ye kubi okusinza ku ye kati omupangisiza kiyinza obutamuyamba ayagala nnyo ng'ali close wall ate lwaki abaira close wall okuziza ku odi eri kakati abanjagaza ki gwe birowoozo bye gw'omukkakkanya omutima andeke siri birowoozo bye
Jesse embeera ye ekwatako nga mukwano gwe. Nkwatako olw'ensonga tuba twali tuli ffenna mu kibiina kimu. Ate kyala Grace yeetaaga obuyambi ng'omukyala. Ng'omukyala ate kyala yeetaaga obuyambi ng'omuntu atalina taata na maama. Abandi badde bakola kye bamubeerera oba abandi badde bamubuulira ensi tebali ogimubuulira. Yes. Embeera bwegera maaso okubanga etambula. Ono ye yali amanya ayamba mukwano gwe kumba oli yawulira amwagala mulavu eyaddala. Ebintu si byangu abakazi mwalaba. Abakazi twalaba kubane mwolaba kuli obwongo toyogera. Yes, embeera bwegera maaso okubanga etambula. Ebiseera ebisinga omukyala kizibu nnyo okwatulira omusajja nti amwagala kale omutima nga ne bwe guba gumulumye. Ebiseera ebisinga tekifulumizika mu kamwa kuvayo konoso okubanga ogenda maaso okubanga okikubawo bwotyo mu ngeri emu bendala. Era abantu bangi nnyo ba mukwano naye nga ggula munno okubeera mukwano gwo naye nga tomanyi kyakwagaza kumbe yakwagala muli munda ennyenye nnyo ng'ayagala bye mweyagala bisingewoko naye nga gwe oluusi oyinza okuba tokimanyi nti nno omuntu abadde akwagala era akufiirako. Omwana muwala Grace Kani ono y'omu ku baludde nga mukwano gwa Jovan fanfe era nga ne Jovan akimanyidde ddala nti ono omwana amwagala mu ngeri emu oba endala era nga bakolagana ng'abantu mu ngeri emu oba endala. Wiiki eno omwana tu Grace Kani yawulidde kimusobyedde alina mukwano gwe gwe yabadde agera maaso okubanga anyumya naye ng'ebintu byakyama nnyo nga tayagala bifulume yadde ogera maaso okubanga bibeerako kuwe bibombera ng'agera maaso okubanga amunyumizanga agamba nti ebintu byonna bibeerewo. Grace Kani azuŋŋanye ensi eno yonna era teri musajja gwatafunye naye agamba nti omwana Jovan Luziinda y'omu ku bantu abakyasinze okubanga bamulya obwongo era awulira ng'afa. Amawulire gano gadde gabadde gankukutu nnyo naye gye gabomoledde nange we nagendedde maaso okubanga ngasomola naye ngategeera ne nga nti asinza butajja bibabuulira mulire omukyala bwaluma omutima ng'ate munne ye tannabitegeera. I think it is high time I fight on my mind. Simanyi status here right now. Nice ifuddeyo. Ifuddeyo. And you don't know when to say I love my man. Jova was my partner in crime. Jova was everything to me. I mean, yali antegira. I think yes, in trying the caravan too. You know my story, right? Yeah. To answer, you're only two, but anyway, no man, Jova's man, you know, man, Jova's always been there for my daughter. When I'm waiting, I give the name, but they were Kuvana Ray, and I go it, and it's do it. I should get up. Grace Kani ng'agenda maaso okubanga wayamukko ne mukwano gwe gwe bayita Lina ng'ebintu byakyama nnyo tayagala bifulume. Lina bwe yabadde asepinga ka odi ate kagudde mu gurupu ya Jovan Luziinda amawulire ne gabuuka ne gayika. Okusa ku Grace Kani mu mboozi eno agenda maaso okubanga ayogera wakati mukulu mwana okunyolwa n'okukaaba ng'agamba nti nga yesi mukyala mwenzi akuba abantu baafuna. Ebbanga lyemmaze nawe Lina okimanyisire mukazi mwange olw'okungamba amaanyi Kimanyi toli muntu w'abasajja. When I love. So when I never witness one I go on. So when I love. Okay, here is the thing. Yani oba Jovan moving on, oba you know much go yafuna. Oba chi, but omutima n'omwamba we nabeeranga n'oyo omwana era amanyi okunwaniriza. Era amanyi okulwana nga tosobola kuva eri n'otandika like oba to beat me or do anything on me. No. He couldn't just come around play with me. I mean, they could do anything. Jovan was a superhero. Jovan was a hero. Then it was nice. Okusa ku Grace Kani agamba nti azunze okuva ensi eno gyekoma ng'azunga ewali abasajja naye era awulira omutima gumulumira omwana. Nzonze bajipulya njagala kujja Jova wange era ne baganda bange olaba kabekinaako bekina namukasa kama makantagala aida muggo ate ye partner in crime kamama Tasha Brighton okitegeera nandi wabona nti oba okuba mantya bagala bategere bunafu bwange nti ate njagala Jova nebekya bagala kuswala Rina. What do you think? Nandi wakenjogerako nabo olaba
kiganye ne bono abalomba kyota oba ani anyway now him I think you can do something newankubadde nti oba yayogedde kirinkwata kunze manyi olina nsonyi wate mbiraida naye enalabye nga bayinza bo okukiraba obulala nebagayiguule nababajje nimu bakaddiya okoze otya oyinza buyire so baagala kwekujja gy'oli kati nkugambye if I die oba afa kafe naye awulira omutima gwagala munne eyalinga amanyi nti oli muganda we beeyambagana naye awulira omutima gumwagala okufaako bufe okusa ku Grace Kani mu ddoboozi linaagera amazzi okubanga atangaaza ng'agamba nti yagezaako n'okugenda mu kibiina kya Jovan Luziinda nga buli kadde agezaako mukuba oluuso alabo anaalwanukula kyokka ng'ekyennaku Jovan Luziinda atunula eri abadde ejja ng'abeerawo egasinaba nze nga mu South Band nenyimba we have an attachment near Jovan. National and I pretend life moves on and I've been pretending again a muscle which Muchagana. Let's go back money and never again one doing at one thing that we're gonna move to now. When I rehabilitation, wakwasa kugamba konti yali rehabilitation naye nali makagamu muntu okitegera zibamala nibamanya kuba nabyogera okutagenda mu rehab enagenda mu maka oba document namukubira omukola namugamba nange don't mind me oba yali aza kukizinga alina byayogera mbasaba buyambi kumbe nanyeri nga nafuuka kyana kyabagagga nga ndalirirwa bwetwawulidde emboozi eri bwetyo kwegera maaso okubanga njigga ku mukulu alumya omwana w'abandi omutwe atambudde mbasajja bonna naye awulira omutima gumulumira Jovan Luziinda nenjagala omuyiggakoko atunyonyera ensonga eno